Ndiko okuwulira ng'omubiri gumuluma nga gumulumira ddala nga omanyi kumunyiga ye option eyaliwo nangamba Bridget nyiga. That was home. That was home. Yes, hospital. home. Yes, Sunday. It was a Friday evening. Nemunyiga omubiri then the condition just worsened. Nagamba, you know what, I need to drive, and I got the hospital. Then my mom was like, ntogenda kusobola kuvuga kubanga situation byolimu sinungi, ne tumukwata omukono twali abawala babiri nze ne munnange ne tumutwala mu mmotoka ne tukola kino tutwala mu ddwaliro. Bwatyo embeera n'esajjukira ddala we twatuuka abasawo ne bamuwa ekitanda ne bamuteekako oxygen kwaz at that time yali takyasobola kussa bulungi. At the same time ng'awulira obulumi like the whole body, she was like yearning for her life. Ngobulamu ng'alaba takyasobola kwewanirira. Naye nga bigamba musujja. Omusujja gwali guwonye at that instant, naye kati kino kyajjawo buzi. Then nitubeerawo ennaku zaayitawo nga 3 nga tuli mu ddwaliro, naye nga she had sleepless nights. She was in great pain ng'aliko oxygen naye ng'olaba aliko oxygen ali ku zino silinda zinene but still nga omukaaba kamubake nga tusula tumunyiga tusiba tumunyiga nga she's always crying out for her children but she's just fighting for her life. Ng'akaaba nagamba bambi abaana bange mubandeetere, ng'akaaba mundeetere abaana bange, mami wange ali wampulira obulamu bugenda nga bambi mugumya nga mugamba maama ojja kuwona. Nagamba maama tofaayo ojja kuwona otidde nga muzzaamu amaanyi kwegamba naye ng'olaba obulamu kale obulamu alwana bulwanyi nabo naye nga ngezaako muzzaamu kale amaanyi aleme kutya. Then that day, it was the day she died. That was yesterday. Yeah. Twasula nga tutunula munnaye nasula ntuna namuliko era nga bwe twamutwala mu ddwaliro abawala babiri ne mami. Yes. It was Saturday night, I think, because she died on Sunday in the morning. Mami we yaliyo nga omanyi mami wabeerayo kati we had to let her rest. Fene tumbeerawo the whole night kumunyiga omubiri gwo gwali gumulumira ddala nga basawo ne bajja ne bamuchekingako there every time nga agabagamba kimu I have no change tukole tutya basawo mpulira njagala gwa ddala like nga obulamu awulira bugenda nga gezaako gamba basawo kati tukoze tutya naye nga kali n'abasawo ndowooza nga bagezaako mugumya bakola ekisoboka kyonna naye nga there is no change nga awulira there is no change. Tumubeererawo awo ekiro mpolampola abasawo ne bajja ne batugamba because she was put on 2 cylinders, emu yaggwamu ne bamuteekako endala naye nga still we bagimuggyako bw'atyo okumutuusa olaba nga obulamu arana. Abasawo ne batugamba kati kyetugenda okukola kasitatu nakera ku makya kasitatu nagezaako throughout this night netulaba nga kugamba tewali change yonna, pain persistinga, breathing ekyagaanye, tugenda bawa transfer yensambya bamuteke mu ICU. No mami tulageeko wamma leka asooke ogijjeeko ndowooza oginyize. Banne sirimu ddadi kwata kamera. Asobola omusajja wange simu stress nga mwana gwe muzza mubi naali waka n'akaana ke yeebasa awummudde. Oli eno gwe oli ku malidaadi akuluma. Malidaadi yo senga kamala okuteekako layiti si kyekweka sengeze embwa zigambe ennaku z'amatako bagenda galya. Nenda bwanji ne batutereko ku ttaalo mulwadde abateereyo kateekeyo ate senga gwakuwadde Senga toteekayo vidiyo kadama nga tannataapinga screen. nenda kateeka ku peegi yange anti nkyazimbye senga wamma tokateekayo kale wamma senga nti olaba omukazi we omusajja we yanyize ddetu naye naawe tokola bbeere ddene bulungi. senga ettako liiryo ngenda tibaliisa. Banange ettako Ebbina liiryo walituulidde sookoleke Senga. Mama Jone kubanga watuulidde ebbina. naye bad bulaka engeri gy'abadde ayagalamu ebbina tuli baakufa. Bannange totuulira ebbina bannange bad black Tisobola mwana gwe kutuula. Nafunye n'akacupa mu enfuka omusulo ositula ku ttooyi nfuka ku ccupa. ng'olabye n'ebise bulungi bukuluma. Mwana gwe senga ndeka mbaliisa ettako banjogeredde.
Kakati Mama Jona. Live no tete bajiropye. It's a live. Restricted anti mbalaze bina. Nabo balimba. Sinna pama gwabuzo ba wapamye sinna pama.